attend to shows. Because we love these people. You want to relate with your artist. Chola mu video oyagala obere nacho naturally. You want to get a chance to connect, to ignite with your star. So choba wanze suwagira na chintu echo chaku omimi nayimbira nga bafani bali eri no anti olusindowozo olabye ensonga lwaki balino bere anti checho naye nga sibwe kyandibadde, and it's fans like this that are killing the gist of a fan going for the show. So they are killing it. So yabadde emitiano musajja ono nga performing omwana namuyira ebintu mwana yagenze eri nga amyedde omunana nsigwo ogusigadde munagamba lwasibira naye yakumukubye microphone ekakukube era nakoma nawo performance. Would you blame him for not continuing the show? Yabadde out of control and we believe but abantu balino beera nga bali in control. However naye abamuntu kasoka twabe byabadde emitiana then tufunye Uncle Sandy reacting on that matter ne tufuna ne Ril Pazo abamu kuba badde ku eno show muyimbi munne actually muyimbi munne to let us know what exactly happened. One, nsaba abategesi b'ebivulu nja kusaba BBS mufuneeyo footage wa sikubira kadingidi jazz safari naye mufuneeyo footage wa concert za jazz safari oba concert endala yonna balina ekintu kye bakola baddira stage weekoma ne bateekawo mita nga 2 okuva ku stage weekoma ne basaawo mita 2 ne bateekawo baria era emirundi egimu bafa zone eyo bakkirizamu bamawulire bokka abali accredited akati abawagizi nga bali ku mita 2 okudda eri kitegeeza omuwagizi tasobola kutuuka ku muyimbi n'omuyimbi tasobola kutuuka ku muwagizi. Ekyo kijja kujjawo akwata essimu n'agitunuza mu magulu g'omuyimbi omuyimbi oba anyiiza okukuba omuntu kuba mubeera wala n'ebiringa ebyo. Ono yayiye ebyokunywa simanyi kyabadde kigendererwa ki. Kenzo kye yakoze sikiwagira but I can understand ng'omuntu naye anyiiga okifuna nti oyimba ate abantu balekerawo okuloza nti ayimba oba azannya oba asaaga. No, oli ku mulimu okola. Those are job hazards. Kati omusajja simunenya mukyo Kenzo siyinza kumunenya maybe naye bwabadde busungu and nawe tebereza oli ku mulimu okola omuntu najja n'akuyiira oba juice oba tosobola kumanya kikirimu akuyiridde asidi akuyiridde ki okitegeera naye nga nkizaayo wali ti naffe abategesi b'ebivulu banange ntegeka ebivulu kati ffe tulina okwekuba mu ttooki ne tuteekawo embeera nga distance ya stage n'omuyimbi ekola ki stage n'omulabi waliwo distance okifuna maakyazi tulina abalabi baffe nga Amiri Sengendo buli lwayimba alina okusaba transport kakati awo alina okumanya nti eno stage tebajja kusabirako transport kuba distance mpanvu others bajja musa ebinusu. Mwaswaza nnyo bannamitiana era nakuyansa eno singa sinnakuyansa eno nti mirimu kubanga oyinza okugaana okuyimbayo ate ekivulu ne kijjango olina okugendayo nandiganye okuyimbayo singa sinnakuyaka sente tina promota kukubira mwayolesa empisa enzibwe ennyo ku lunaku lwe twabadde ne Eddy Kenzo kugombolola abantu bazibu omuyimbi mumulaba ali wali mu hoteli ya zemisana abaddeko mu swimming pool awuga drive obwedda kwali mumulaba mwe mumubonga n'omubonga jjajja katumalirize emirimu tujje tuyingire endongo omusajja yakata ku mutwalo gwe gwolowooza ali ku miliyoni 5 ze yataddemu emiliyoni 5 ezo ddala asobola ozisoloza mu ssaawa emu ku ssaawa nnyagwe kwoyagalira omuyimbi. So abawagizi baffe mutuyambe mumanye nti ebivulu ebyo ebimu siffe tubitegeka waliwo omuntu aba yataddemu akasente nga naye yazze kufuna omuyimbi bw'oba omulabye ng'ali ku drive bakugambye abaddeko wali mu swimming pool ali mu gym Ril Pazo babadde ku drive naye kabako lwaki totuula n'olinda omuyimbi nga wazze kusanyuka?
Zira ku Ril Pazo faani yabadde alaga bannamasaka banywedde obuugi bungi bannamitiana faani yabadde frustrating anti yazze leeti so ebimu kubi kati yazzemu gwe n'otulinza nti that is the frustration we have lwaki oba weeyisawo oti I believe omuntu tolina otubeere n'empisa si mpisa ku bantu be tubeera nabo bokka but anyways ne mu bantu abalala be twetusanze ku kkubo so I believe that as an appropriate nti oli naye muntu osanga alina ebyamukutte ate n'ekirala nga Ril Pazo awadde submission ennungi nti omusajja waba yasasudde Kenzo miliyoni nga 4 I mean nga abiri ategese show eggwerere miliyoni 5 okukola ezo sente alina okukiwa obudde jjukira ebivulu waliwo abayingira ssaawa 4 kati Kenzo ayinga ssaawa 2 nga gwe wobeere wako otegese ojje mu sholusi emmotoka yo neefiira mu kkubo ne Kenzo kisobola omutuukako so tubeere bantu balamusa I know that is so Choba nwaji akyabakuba ate nwaji bakubire ddala. Kenzo tugenda bera naye tomorrow. We are supposed to have him today. Abasinga nga mulowooza byakusaaga ne mwebale kiyiga abafaani basukka kaba bakube. Wabula ate ku nsonga ze zimu atwogeddeko n'omukulu omubwati ow'engatto.